Ekigambo ekituufu tubadde wano wa minisita atwala agenda era mwe tulowooza nti mwe tugwa naye olwaleero enviiri zituvudde ku mutwe mu bufunze batuwulira buwulizi ndoza batulengera bulengezi tebatumanyi era ne mu bajeti tetuliimu ekyo nno kiba kya bunyoomi era kya bujoozi naye tugenda kutuula tugenda kuyita bammemba baffe tubabuulire ekituzaako kino ekintu bakikola mu bugenderevu naye tugenda kulwana nnyo okulaba nti tubategeeza nti bapromota yeffe era okutandika n'olwaleero tugenda kutuulamu ne bammemba baffe tubagambe bano abasajja bazanya byabufuzi ate bakikola mu bugenderevu era naffe tugenda kukizanya mu mbeera ya byabufuzi kubanga tumaze emyaka 4 ni mu lockdown mu bantu basooka okulowoozebwako basooka kulowooza ku bapromota kuba bamanyi nti ffe tuteekateeka ebivulu mwe bafuna emisolo naye kirabika bakikoze mu mbeera ya bujoozi ya bunyoomi tugenda kulangirira ekiddako wiiki eno watinaba kuggwako mu bajeti bapromota tetuliimu era nga bwe twabadde tukitegeddeko nti tetuliimu y'ensonga lwaki twasazeeko Jeno Sale Musale era naye yakitegedde nti talina kyagenda kutugamba naye tugenda kulangirira ekiddako nga wiiki eno tennaba kuggwako naye kye tugenda okuzzaako tekigenda kubanyumira Minisita agenda mugwawa naye nyinyi ntamanyi we tugwa mu bufunze embeera gye twataddewo ye muwaliriza okujja okutusinkana yasinkanya abantu kubanga bw'obanga oteekerateekera abantu abagwa mu minisitule yo n'obaga bapromota kuba ekinene nnyo bw'oba osose bayimbi oddako bapromota atulaze tetulina we tuli naye ekigenda okuddako tekigenda kubawoomera essaawa zino buli muntu addembe okulwanirira omugabo gwe tulwanirira mugabo gwaffe gwe tuteekeddwa okufuna era bapromota tubagamba nti gavumenti eno tetumanyi mu mateeka naye ng'ekikola mu bugenderevu olw'ensonga nti twategeka ndowooza bannabyabufuzi nga Kyagulanyi ne tumupromotinga bakikola mu bugenderevu kutwavuwaza tuleme kuddamu kukola era bakutesene ne baziwa abayimbi beetegeke ffe tuve mu mulimo tube nga tuli awo tetulina makulu naye tugenda kulangirira ekiddako mu wiiki eno tennaggwako bankubira mu nzikiza nti bankuba kiro bankuba misana nga nsi yonna era bagapromota bonna balaba so nga bapromota bonna bazannya kabadi onfuna So what is the conclusion? Mwapa conclusion na choma berito. Choma berito na choma. Era wano we musanze anize ko bannanga bagenze okusinkana minisita. Wanze nkereyemu mbadde nsookedde wa musawo. Badde nsookedde wa musawo so sina kyengenda bakola kubanga sina kyengenda bakola kubanga nze ndi musajja munafu. Sina maanyi. Okay, bwe bakuba like batugamba bakuba emirundi ebiri mu kujja mu hotel n'okujja mu bantu it was twice abantu banyonyolemu bakwata batya batuuka batya mu room yo ne bakutuusa sikafu yasookera ku hoteli bagita batya Nacholi Inn manyi bankoseza nnyo n'omutwe era kati simanyi mu nsaasire ebimu sibitegeera sibijjukira bulungi banafunyemu ekizibu kya kamunguluzi nsobola okufuna kamunguluzi yangwire omulundi ogumu n'omutwe gutuuka ne gunnuma naddala ekawungeezi kati sikafu yatandikira kwa Acholi Inn batusanga tutudde nga baze okutwadressingira ebivudde wa Jeno munda kati awo wewaali omwami omu bakolanga looya wa Jeno yabuuza mbu aliwa omuvubuka eyavuma Jeno nze nali ntudde bulungi nga bulaba bwe ntudde mu ntebe wano kati olwamala awo afande enkojo yennyini yagamba yuuyo nga balinganga bali bapulaninze edda kati nkojo kwegamba va wano genda gwe va wano tuviire kati nga tanakwogera va wano tuviire ne mbabuuza Jeno namuvuma kigambo ki kwanze sijjukirako kuvuma Jeno era Jeno saamuvuma abantu kwagala kwekiza jaleetinga mbeera nenze Jeno saamuvuma wejjusa okujoininga endongo because tulaba ofuniddemu ebizibu bingi era abayimbi bakuba kati abasirikale nabo bakuba
sente zo ze wateekamu ne zifa wejjusa oyingira endongo. Waliwo kye bayita professional hazards kati ebyo ate oba ne taxi ne bweba egudde kabenje ngesa abantu 14 ngesseeko abantu 10 era abana abasigadde babatwalira mu mmotoka ndala. So kati omulimu byebyo bizibu byagwo sejjusa gujoyininga kubanga era ne bwe nali sinagujoyininga nafunanga ebizibu ku bye nnakolanga. Ennaku omulimu ogumu we nafuna accident emmotoka neggoyo mpira negedda waggulu kati kyogamba awera nawo kwali kufa. Kati buli muntu Katonda yasinga okumanya empeera y'omulimu. Ate ekirala nze bwe nawaananga emirimu gya Jeno gyakola ne byakola nga teyannoonyaako ku nneebaza oyo muwala wa Jeno. Yandibadde kale yandibadde aga nti akasajja ako kasiima emirimu taata waffe gyakola oba anko waffe Pulezidenti Museveni. Awo teyannoonyanga kati ate yannoonyeza lwe nayogeddeyo kale lwe nakozemuko ku nsobi entono. Naye nga Jeno ye wamuvuma. Nze nkitwala nti saamuvuma. Naye nyinza okuba nga nayogera ebigambo ebinyiiza bakwano be oba n'abaana be kamanyi. Because abantu okunyiiga kwa njawulo, buli muntu asobola okunyiiga okusinziira mu mbeera mwakoze ki. Nzikiriza nti bayinza okuba nga banyiiga naye ate okunyiiga waabwe tekaali ntuusiza ku kino kubanga nabo nga bo nabo balina bye banyiiza. Ye Jeno nga ye Jeno nja kusigala nga ndi mwana kubanga omwana asigala mwana mu maaso g'abazadde be oba mu maaso ga muzadde we. Bana mwenna abeewera simanyi todda ggulu sisobola kuvaayo kubanga kozi nga Jeno avuddeyo. Wagamba tolidda ggulu ki ekyali kikuzaayo? Anti kisinziira mbeera kimu nakyogerera. Okitegedde? Mba nagaa nti siridda ggulu nalabyewo abambuukira bangi. Naye kino nkyebaliza Mukama kubanga obusungu bwe bamaliddeko buba kusigala nga bwe buli osanga ate bandipulaanize kunkuba masasi. Kansuubire nti bannange kye mwantuusizzaako obusungu bwammwe bwakkakkanyi.